anga sobola Bobi Wine anga sobola Kyagulanyi anga sobola Bobi Wine anga sobola Kyagulanyi anga sobola Kyagulanyi anga sobola Bobi Wine Bobi Kyagulanyi Sentamu Bogo omwana wa Muganda mukama kume kugwe Bobi mukama kume kugwe baba Bogo hey! Thank you baba balia idi umaze kulia idi kulika yomu idi ya janga kweka nyama chadaka kwa bana yabana Kyagulanyi tagaba nyama tagala nyama ujja kumanya who is Bobi Wine Bobi Kyagulanyi you Uganda you will know the miracle is coming Bobi Wine is a president Idiye ya leero katugitandike n'oluyimba okuva mu ssula y'Abaluumi namba 9 okutuuka ku 11 amazo kutulugunya kwe kasangebe yatuga kitaffe tuwayo gy'oli nakyemalira ediga yebase mukirabu bamuse beni abasigaddewo mukyunyenga mumanyirwe lugendo kale Museveni kasajja gw'oli kattima oyina ettima kantu gwe okitegeera olina ettima kati okweka biki nakugamba eno revolution eyina international shama Edgar Lungu chali wa Museveni dead nkiddemu Edgar Lungu chali wa Museveni HH chali wa His Excellency Kyagulanyi gwe yajja ku ntebe dead mufu yafudde na kubiri emabega tubadde nga tukyalina ebitutawanyamu naye tubadde ku Idi awo ne sitamubika ne ndowooza nti kyaliwe Museveni anaamubika naye Museveni yaganye okubika kyaliwe kyokka kirabu yemu kirabu eno Museveni yekka yasigaddewo ogu omu kirabu eno bagirimu Museveni nga bagirimu Mugabe nga bagirimu Gaddafi nga bagirimu Mwai Kibaki nga mulimu nani nga mulimu ne Museveni be bantu batano mu kirabu yonna Museveni yasigaddewo kati Edgar Lungu kaweddemu naye bannakyemali abano mu kirabu yaabwe yonna ng'oggyeko Gaddafi ye yaliko exceptional nti yagana okuwaayo obuyinza naye bano bonna beeko package kimu kye basinga okwegomba ku munnaabwe ti ono yasinza obusiru lwaki njaga mtunulya health system ya Museveni weefaanana essaawa eno Edgar Lungu agenza okufa nga HH nona ali mu kulwanako kwa HH naye akajja ku ntebe tanaweza na myaka 5 ali mu kulwanako kulaba nti adabuluza health care system afiiridde South Africa okitegeera afiiridde South Africa wabula mu Uganda bano bonna bali ba apologist ba dictator ne dictator yenyini ne family ye bejanjalira Kenya na bweru wa ggwanga bwebo busiru health care system enafu mu Zambia yeviiriddeko nakyemali Edgar Lungu okufa naye kale yafudde muto afidde ku myaka 68 Edgar Lungu may your soul rest in hell osisinkane abo watulugunya bo wasookayo n'okutta mwe walai tubagaliza tubasabire sale mbi Museveni ne family yo ne mikwano jo tugenda kujaguza amalalo gammwe tugenda kujaguza amaziga gammwe tugenda kujaguza amagombe gammwe ate tumalo bajjako tugenda Kasati ne magombe gye babaziika tugenda bajjayo obugumba bwamwe tubukwate tubukube tubutemeteme tubutekeko petro era eri tumwine family yemba buulira kino okujjako Museveni tugenda kwata eri tumwine tukaziikule yako tuinoka kumako petro tuinoka Kasati mu Uganda ebijja byamwe tebirabikirako wadde naaka mbwe kati ebijja byamwe tebigenda kubeera mu Uganda mwembwa mmwe mwatutama bantu mmwe butta abantu oyizo gamba bote bufa kati buli mukukulira amawulire kyokka bubika buli omu aneeno ne butegalaga nti no bukwata amawulire naye mu Uganda tebogera kufa kwa Edgar Lungu ng'atabadde mu kirabu ya Museveni ako ka Edgar Lungu tukawonye Museveni yasigadde waagu naye ate nga naye saawa yonna agenda kubanga akakono kavundu ate n'okubyakoza abantu Katonda ye amutta mulamu Museveni avunda mulamu mujja kugenda bantu mwe tubasabire saale mbi ne family zammwe olaba n'omuntu abasinikira amanyi tumwagaliza saala mbi tujaguza family zammwe tujaguza okufa kwammwe tujaguza okufa kwa mikwano gyammwe mbwa mmwe ate ne mugenda muleme kurestingayo njaga ne gene ebegaane mmwe emyoyo gyammwe gibulweko ogigenda okuwummulira mmwe bantu mmwe ku bye mutukoze okitegere ekintu ekyo soka Edgar Lungu kafuddeko dead
nakatika kyali South Africa tebanakaza wabula government ya HH ate inokola ku nteekateeka okomyawo omulambo gwa Edgar Lungu na kyemaliro oyo oyawedde kati musabe nnyo banna Uganda kilabu esigadde mwogu Museveni ate nga naye akakono avunda mulamu olunaku lumu bisiraani mwe tugenda kubawona nemba kakasa nti n'amagombe gammwe tegagenda kubeera mu Uganda tugenda kola nga kye bakola Syria bagenda ne bazikulayo amagombe gabo ababatulugunya nago ne bagasuulako petro namwe tugenda okubakola bantu mmwe mututamye mwatutama wakufa tufe nenga at least nammwe fe tugenda kuleberako n'amalalo gaffe gagenda okulagibwa nti awewe bakashama naye mwembwa mmwe niwe mbanga siriwo munonye mugende muzikuleyo amalalo gabo gye babaziika mubukumeko petro okitegeera ekintu ekyo kati kano kawedde then number 2 omulamuzi wa Museveni abadde atula ku ICC gwe bayita bossa bamukubye sanction bantu mmwe nabagamba tujja kubakwata mpola ne tujja tuuka gye twaga bamukubye sanction buno badde nga buvuyavuya Museveni awo ku ICC bamuyita bossa mukazi wa bossa linya lya baawe owali akitawe ali omukwabo yoyo number 2 bamukubye sanction nebyo biwigiri ebyo okitegeera nabagamba abantu bano America eno emukubye sanction kivudde kuki bakuba Netanyahu bamuteekako ekipapula kibakuntumye Trump yabagamba omusango gwo mugwesonyi nabagamba ebintu bino zino organizations zemulaba ennene bo bano ba Democrats baziteekako mbuno muzigabe justice ebyo balimba bo ziriwo zino umuntu ava ku interest zaabwe kubanga obeera okoze ebikolobero kati bano ba Democrats bazikozesanga tool okubakyunya zino organizations ennene tezikola ku bo wabula zikola kwabo abali wansi wa policies zaabwe ensonga lwaki kano ka Museveni mukalaba kati ya ICC naye ate Trump yabakwata bonna n'abakuba sanction okitegera n'owa Bungereza naye azibakuba n'owa France naye azibakuba bote zibakwatako yensonga lwaki bwagala nnyo kati bupreachinga pan Africanism busobola okudduka mu communism kubanga communism yo terina tulu eryawe esobola bakwatako oba communist bano bubbi olina watulugunya abantu batya bote bafaayo kasitaba nti bafuna ebyobugagga naye baneno ba Democrats oba capitalist bo sawa wetuuka nga mu butuufu ebintu byekyanze nga balaba bagenda kufiirwa bakugambako era bakozesa zino organizations okujja okukyunya nga IMF, World Bank, ICC ebitongole binene bye mulaba ebyo abazungu bano babiteekawo kutulugunya bano okitegera bano abagala okuva mu policies zaabwe naye nga ate bikola bitya biyita mu bantu ensonga lwaki biyita mu human rights naye ate human rights nga ziri mu interest zaabwe batunula eri bbali mbu tebabiraba kubanga ekituufu kiri nti Israeli etaba Palestine ebatta nolo okubanga nti aba Israeli bali mu interest za America ino badifendinga ekyo bayita policies zino kye bayita foreign policy era president anazitambuliramu olina okuba omwegendereze nnyo kubanga omaaso awo tuba tulina obeefuulira okategedde so policies zino zikolanga zifevalinga bo yensonga lwaki omulamuzi wa Museveni bamwokyezza okitegera ekintu ekyo then number 3 the good news is lero wetwogerera kati Felix Tshisekedi Democratic Republic of Congo eri ku UN Security Council nkiddemu oluvannyuma lw'okukyunya Tshisekedi Museveni ne Kagame essaawa eno ba president abasatu abasinza amaanyi Tshisekedi kwali mu Africa kubanga atula ku UN Security Council nga non-permanent UN security member non-permanent UN member kati bo bateekawo nti bongereko abantu 10 naye anyina abantu 5 naye abantu bano babeerako every after 2 years bakyusa kakati kino kigenda kunnyonnyola kiri ekifo kibawadde Museveni ekya ICGLR kye nabagambye nti alina kunegotiatinga ki mirembe kati agenda kukola wansi wa supervision ya Felix Tshisekedi yes kino bakita dumya do you nti Museveni ne Kagame babadde batulugunya Tshisekedi kakati olunaku olwaleero bakutte Tshisekedi ya ali ku UN Security Council Tshisekedi asobola okuyita UN asobola okuyita abarasha n'abagamba mutuule Museveni akoze kino tumukube muwanike emikono nti yetuwanise nedda Russia neegana ne China then banene omunana ne bagamba atumukube kati ne gajjanga gakulembeddwa ni Tshisekedi is a non-UN permanent member kati essaawa eno tumubalanga member atula ku UN Security Council congratulations Felix Tshisekedi kongula twagala osokojje tumalize mission 1 your problem is our problem is Museveni and the family then Paul Kagame wetuna abamaliza Tshisekedi emyaka gyebiri ogenda kuba okoze okategedde so Felix Tshisekedi akusekuli number 2 don't be confused Democratic Republic of Congo Donald Trump sidi yakubye sanctions no bakubye Congo waje muita Brazzaville yes je bakubye sanction ne travel ban
visa ne bazigamba nedda temuddamu kujja tebasobola kukwata ku mugagga nga batasobola kubaninga Uganda kuba bakimanyi nti batweguya kati Tshisekedi bamwagazaaki wabula Tshisekedi bamuwanise buwanisi paka ku UN Security Council kakati Tshisekedi ye mukama wa Museveni nkiddamu ba president abasatu abasinga amaanyi kuliko Tshisekedi kuliko wa Liberia Benin wa Somalia bamutaddeko ku UN Security Council kakati bagenda kubanga batula direct mu meeting za UN bagenda kuba bakubiriza direct mu meeting za UN nakugamba ba democrats balina ekintu kye bafumba mujjukire Russia ne China babadde balonze Nigeria ne South Africa nga bagamba nti biggest economy ne babagamba basebo Congo esinga South Africa mu ba economies then ne bamuleetawo ne bamuteekawo nga democrat then owa Liberia bamutaddeko nga kyali wa America kakati balina African Union yagambye tusiimye